Yoweri Kaguta Museveni. Muzeeyi Museveni bwe tumanyi mulala kuba abantu gwe boogerako ate abantu abamwogerako be bano abannakigwanyiza abayagaliza bokka abantu be baatuma babateeseze bwe bamala okujjaba omugaati ne boogera bibi byokka n'okubalemesa okugendayo tewala tuka wa muzeeyi ayagala kuteekayo munne nze ndakagendayo emyezi 2 akatwala abantu 8 muzeeyi ye ayagala abantu kuba bakulembera muzeeyi ye ayagala bannayuganda obuzibu bwa muzeeyi Museveni kosa munnayuganda botola enguudo ze botola biki ebintu ebiyamba eggwanga lye kasiso bikwatako ebintu ebigaggaza bannayuganda bubikwatako bwe buzibu bwa muzeeyi Museveni naye lwakuba obuzibu tulina buli atuukayo ku nnyanja talina gwayagala kutwala abantu betwatuma betwalonda netulowooza nti twatuma balumala okusikayo mugati ngabaga nti muzeeyi Museveni mubi gavumenti mbi oŋŋamba ota ndi gavumenti mbi ng'osula kuyiikaana oŋŋamba ota ndi gavumenti mbi ng'olina lyateri akabenje oŋŋamba ota ndi gavumenti mbi ng'ovuga escalate oŋŋamba ota ndi gavumenti embi nga mukazi wavuga bima gavumenti embi osobola okukoleramu zibasi zekupate buli kaseera gavumenti embi oyogera oluzungu njagala nkuweyo njagala oŋŋambeyo kubuuza akabuuzo kamu njagala ombuulireyo omwana omu omwana ng'asomedde mu masomero gano agakaani simanyi gaani akagebe ag'ekitalo nga MP wa wano taliiwo abaana abasinga bonna basomedde bonna basome UPE gano amasomero ga Museveni beba MP kati Bakyagulanyi babadde enfuuzi bakuza tebalina bazadde ffe tukuza tulina bazadde naye laba ettama lyange terigeze kati nageza Museveni bayiza nze Museveni nabagamba dasina kikubanja lwakuba nti Kyagulanyi muganda wange mulekwa munnange musician kyekingatta naye era Kyagulanyi mwagala era muwagiranga Munnayuganda era sobola kumukyawa era siri mukyawa because Kyagulanyi Munnayuganda ate muvubuka omuto alina version etwala eggwanga erina kyegatta ku ggwanga erina kyezimba eggwanga oba abavubuka era nze nalina mayindi yange yali egamba nti Kyagulanyi lwakuba nti Kyagulanyi aliko abantu abeefula nti bategeera nnyo kyova nti bayibuli egamba bayibuli egamba nti Mukama ayimusa aboyita abasirusiru n'abakozesa ebyamagero okusoza ababayita abagezigezi lwansonga ki mbakola enso lwansonga ki nti Kyagulanyi alina abantu abeefula nti bagezi nnyo so nga ate balabe be kubanga Kyagulanyi nali mubayinga okuba asooka gye akwate ghetto manyi kibata ghetto oba yanga Generation agikolere afuke wa mukwano eri President Museveni bamusembeze waka bamuyingize mu njungu omwana amukopeka ebintu bingi kwa Kyagulanyi mugezi ayiga ebintu bingi afune mikwano afune ku mikwano gya president amawanga amalala you got it akwata Kyaddondo agikolere etemagane nga Kampala ali Kyaddondo nga East of Uganda akwata abayimbi kubanga Kyagulanyi mu industry ateseze atusize eddoboozi ly'abayimbi bayiza kyena tutuukerako mu parliament eddoboozi ly'abayimbi nalivu obikko mumutegeredde so kiri muganda biki ebikwawula ne Kyagulanyi essaawa zino ebinjawa ne Kyagulanyi ku ssaawa zino sitabiriiwo nnyo era si bingi nnyo era sisakwawukana Kyagulanyi ekinjawa ne Kyagulanyi kiri kimu kyakuvoola mukulembeze wa ggwanga Uganda njagala okukwata interview zange zonna zenzize nkola ondage wenvumidde muzeeyi Museveni era we wabaawo nfukamira mu maaso ga kamera zino zonna nsaba kisonyi omuzeeyi Museveni ebbanga lyembadde nkuvoola bwe wabanga waliwo interview yonna we namuvumira nsaba ekisonyiwo eyitaata wange Yesu wa Uganda tukola ebintu bingi mubutamanya tukola ensobi mubutamanya netonda ku bannange ne bavubuka bannange kitange mukusaba basonyiwe obakulaakulanye tukusaba osonyiwe buli muntu akusabira ekirungi osonyiwa natuse mu maaso go ng'oli musanyufu natuse mu maaso go nga ondabanga mwana ontwalanga bannatasha n'olwekyo nsaba oba waliwo embeera yonna abakungu ba President Museveni mutusonyiwe ensobi zikola abantu balimu ezigonjo naffe tetuli Yesu twamulabi tukulakwanye abavubuka tukulakwanye bannayuganda twayogedde ku bintu bingi twayogedde ku basingle mothers twayogedde ku bantu batalina mirimu twayogedde ku bana ba boda bebakwata mu mbeera embi twayogedde mu lukazi abasuubuzi nasinze kwesiba ku misolo nze ndi musuubuzi emisolo ginyigiza abantu babajjako emisolo mingi naye lwakuba Katonda atuyambe nti emisolo gye boogerako muzeeyi tagimanyi kontona bagibala obukadde bumeka neri babayo bulala laba lali roadi amambe bagongeza nnyo naye muzeeyi Museveni mwetefutefu okulongoosa ebikyagaanyi ngane wankwadde ebirungi abikoze enguudo tuziraba amalwaliro tugalaba kyova laba agenda Tereza kati kioski yabugjewo ku malwaliro eddagala lisobole okubeeramu
osanga eddagala libadde lifuluma mu nfuluma gy'atamanyi nayidda muki mu budduuka obulala nolwekyo nti ebintu ebisinga bigenda bitereera tukyebalize Katonda naye twatuse ku bintu bingi ebigenda okwongera okusitula abavubuka n'okusitula eggwanga lyaffe twatuse ku bintu bingi nti muzeeyi abadde n'obuzibu atamanyi nti oluusi abantu babadde nabo bambi nabo mubasaasira era nebaza abantu ababadde bakolagana ne muzeeyi mulibu ofiisi yonna gy'olimu minisitule yonna gy'otwala nti bali bize nnyo oluusi tebasobola kutuuka eno wansi oluusi balina ife batasobola kutuukamu ate bo balina n'obunafu nti waliwo togenda kwambala kooti ogende mu mwala kati nga ffe gye tusiiba kati n'olwekyo nti muzeeyi yasobodde okwongeramu abantu ate basobola ebintu ebyo olina ofiisi gye bakuwadde of course ofiisi kyeyo era egenda ofiisi yamaanyi nnyo njajogera nti ofiisi yange by the way kanjogereko abantu mbadde mwagala nnyo gimanya simanyi lwaki ofiisi gye bampadde ekulira etwala buli mu ggwanga Uganda mwonna kiisi ndi muyimbi oyagala okulaakulana kizibu ky'abayimbi bapromota baani nanyongerako ekifo ekirala nti ekyeggwanga lyonna okulaba abantu abalina obunafu mu nyingiza yaabwe n'emirimu kulaakulanya mu ggwanga lyonna era ngenda tambula buli district buli constituency buli wamu era yayogera ne RDCs ministers bonna bagambye nti omwana wange alina okutuuka buli wantu mu buli kitundu mumuyambeko tusobole okulaakulanya abantu baffe era nsaba abavubuka mujje tukole ofiisi bambadde nene nnyo eri department nyingi nnyo sobola kukola nzekka ofiisi yange lwaki mwaganya okumayoto ofiisi yange ladde twabadde bagenda bazubalira omukulembeze wange ne mugamba abantu bajja kutya okutuuka wano kuba yanjagadde nnyo bambi ofiisi eyawukana neya buchamani eyange yanjawulo buchamani kati nze mutwala ne kusasa nze mbamutwala ne bebekulu nze mbatwala bulijjo muyimbi munnammwe bebekulu abaana bagamba ebigambo emu kati sayino byoyogera tukitwale nti bulijjo temulabanga musana bulijjo tugulaba toba kye tubadde tetulaba buli kimu tukiraba buli kimu tukimanyi naye nagambe obuzibu tuyina waliwo kye bayita diehard nakola interview yange ne mbagamba nti singa tebakuba Bobi Wine singa teyatuukako mu bulumi mwali nali sina kirowoozo kimugobera nti asobola okulembera eggwanga olw'ensonga eggwanga lino bannange si lyangu eggwanga si katale ka mbuulo eggwanga si katale ka nnyaanya my friend abamu mulina ne family zibalemye abamu mukoze ku bibiina tulaba ebibiina bingi nnyo biganya okulaakulana bibalemye n'olwala nti ono afudde mu Kakamera ono afudde mu Firebase teyeyongerako igosobola kusene esasi segundi ng'ate ye abantu batono nate omanyi kibata eggwanga si kyangu n'olwekyo sayina kirowoozo ekyo naye namubayinga olw'okuba tulina ebitugatta bingi mu bitugatta mwemwali obulumi bwe yalimu nensalawo nyimirire naye kubanga nina ekingatta naye nekira nti musician munnange nekira nti munnauganda munnange era Kyagulanyi mwagala era muwagiranga munnauganda munnange sisobola kumukyawa era siri mukyawa alina obuvumu obukulembera eggwanga lino okulembera eggwanga si kyangu muganda wange si kyangu mu ggwanga muno tulimu abantu emitwalo abantu emitwalo 10 mitwalo obukadde 45 yes tuli obukadde 48 omanyi kati obukadde 48 ndako readinga kyokola amazanyisa ne oluusi abantu amu tasobola kulaba omu ku omu obukadde 48 obumanyi osobola obugatagatamu naye yensonga lwaki atekawuza ofiisi buli kaseera bannayuganda temutya ofiisi ezo mujje mubaavu nga mutukira ofiisi ezo mbagambe tulina abakyala bakyasinza okuba abalungi ennyo era bakoledde eggwanga nga Moleka Mukama mama Nakyobe mama Nalweiso muzeeyi Sabit bakoledde eggwanga temutya ofiisi zaabwe ziri open ate bazikolera mmwe bannayuganda bwofuna kontakiti yonna bakyala baagala nnyo abantu bazadde tebalina gwe bagobaganya ate bakoledde eggwanga lwakuba nti abantu abo era bo baliwo okukolera ggwanga era bali straight ku ggwanga tebali ku opposition ate ono mulala uno waawa ne State House njagala omenyawo ekintu kyemulowooza nti bweyagenda mu State House abeera mulabe wa ggwanga Uganda State House kikakatako gwe munnauganda okugenda okutuusayo information yo singa oba ofunye omukisa okusinkana muzeeyi president ebeera miracle okusinkana Yesu wa Uganda
akasente ke babadde mu State House ke kano ke muzze mu mansa ku lwokuna ku lwokutamansa sente tebazimansa mu ggwanga Uganda twalina obunafu wa Kiseka obuzibu nabona badde baluka mu Kampala nga bagamba wa Kiseka wewali abayaye wewali abayaga wewali ababbi waliwo emmundu waliwo biki so nga te wa Kiseka waliwo abasajja abagagga teri asobola sipeya nga mwavu waliwo abasajja abagagga nnyo beekola emirimu gyabwe naye babateekamu embeera eri embi ne bafuna n'okweyawulayawula nga bo tyona apangisa ku kizimbe gundi ono wakino tetugenda kukwatagana fe twasookedde mwe musinga okutya oba bala basinga okutya lwa nsonga ki nti wewali problem mulowooza wava problem kyamukisa mungi twatuuseewo mukama tuwadde omukisa nitugenda abantu bulungi gavumenti eriko tebagiwalana bwe baagala kukola mirimu gyabwe nakugenda mu maaso n'ebibanyiga ebitonotono babitugambye era tugenda mutusaba mukulembeze w'eggwanga era n'obumulumulu obwabaddewo nti ekizimbe tekyogana bano bw'oyogana onobeera mubi twavuddewo nga tukoza endagaano ewa Kiseka tebakyaliwo opposition era bannayuganda bagamba bw'ayagala okukakasa togenda wali Kiseka nesisaa kumuvoola nze mbadde ku Kyagulanyi nga njogera ebigambo bingi naye siri bubi mwogera emmotoka gye bampadde fayini bagimpadde mugabo gwange ogwa tata wange ne maama wange kubanga maama wange ne tata wange baafa mu lutalo olwatya gavumenti ennungi baafa balwanirira gavumenti ennungi eginunula lwakuba nti muzeeyi aba yatatumanyi era bonna mujjukiza buli kintu ng'akimanyi era nansaba obuvunaanyizibwa bwe yantisse okunoonya buli mwana wa mujaasi yafiira mu lutalo n'abaana bangi batamanyi ate bamukyama bubi nga nze nanina mukyama mu bubi nze mbadde saakyawa muzeeyi nani nakyawa kabineti za muzeeyi zitakoledde bantu baminisita tulina obunafu nti nga ffe tugenda tubanja muzeeyi musale ebintu bingi nnyo naye bw'otuuka yakugirayo ekitabo buli mwezi buli wiiki buli nnaku sente za sayininga oba ebintu bya sayininga okugenda mu bantu okufiidinga amalwaliro okufiidinga enguudo okufiidinga abantu abakadde okufiidinga abantu abanaku okufiidinga bannayuganda azisayininga nezifuluma naye mazima zikutuukako kyekiseera obuuze MP watakoze kino kigenda eri bannayuganda mwenna bano simanyi baluta maguzikira muntu simanyi ani taliyetadakakadde nga mwafiiriddwa ajja kwogera bwogezi kuba bwogezi bakubafu taligwa emitwalo ebiri wadde gigula amazzi kuba ayagala okwogera ku mulambo gwo yessaawa mwejjeko ba MP batasobola kubakolera yessaawa mwejjeko abantu batasobola kutuusa birowoozo bwa mukulembeze wa ggwanga abanawuuzayo entalo kyekiseera okwegobako abantu abatakoledde bannayuganda babalonda mulonde abantu abagenda otuusa eddoboozi lyamwe ewa mukulembeze w'eggwanga buli lwowaana namba emu constituency oba ogikotogera buli otekula entalo ku mukulembeze w'eggwanga constituency obeera ogikotogedde so nga ate gwe olisivinga sente ekisinga okunuma abantu bonna batugamba nti bali bubi tunyigire mu struggle bo bali bulungi bafuna omusala gwa gavumenti bafuna allowance balina amalwaliro so okwate omusala gwa gavumenti oguteeke wansi onga nti tulwane yungamba otente olwananga gwe osiba okola pati ongamba otolwananga osiba mu mmotoka ongamba otolwananga munaku my friend tusooke twebuulirire nga bannayuganda owulira ebintu ebimu tulina okubyogera ne tufuneyo tubikomya kuba essaawa ya leero muganda wange honorable Kyagulanyi Ssentamu asobola kuyiga 20 mu constituency mulimu obuzibu nti bakwata abaana bakwata kikyoncho yakwata abantu n'abajja ku ttaka naye wali owuliddeko nti akutayo abakadde 2 oba abakazi abaana 3 n'abasembeza ku ttaka kwali n'abaako obuddamu nolwekyo tuyiga okuddiza ku bantu abantu abo babalonda kubaddiza abantu abo babalonda kuddiza bantu nakubaagala nabatusabira wozo oba gwe tosobodde kale gende w'omukulembeze omugambe nti munnange abantu bange babagobe ku ttaka abeeko kyasalawo naye gwe otaddewo embeera ate gwe omusala okulisiivinga yugatiti muntegeera olufiga wali yagadde opposition ekoleki nandyagadde opposition sandyagaddewo opposition olw'ensonga opposition tuzibaddemu ekisooka ddala mu ggwanga Uganda twakowa ekigambo batubbi obululu mwalabe babadde ekiboga ebabadde woyima mwalabe ebabadde woyima ebabadde woyima bonna abapositioni bagenda bonna kila muntu kila nani bagenda bakuuma akalulu muzeeyi musoni n'abasinga amaanyi ne bagamba nti ate babbye akalulu bannayuganda babuuza nti babbye obululu katusaba mu ggwanga Uganda opposition eggwemu lwansonga ki buli muntu mu ggwanga Uganda wa mugaso kano kiza bekize wa mugaso nyera wamaanyi mu ggwanga Uganda alina kyatopingako Kyagulanyi Ssentamu wa mugaso nnyo mu ggwanga Uganda era alina kyagatta ku ggwanga singa bavaayo abantu abo bonna betwogerako bannamboozi bakazi bamaanyi nnyo mu ggwanga Uganda
Elias kwa amanyi mu ggwanga Uganda lawyer mulamba nsaba kintu kimu opposition eveewo twegatta omukulembeze atwale eggwanga mu maaso ffe nga Abaganda tulina Ssaabasajja Kabaka mu lubiri gyali twatenda kikyatulanja Katikkiro gyali ebizibu byaffe tubitwale wa Katikkiro nti kino kigaanyi omukulu boogere kyekigaanyi ti kino Abaganda banyingi kino n'olwekyo kye nandisabye opposition kuba baliwo okutubuzaabuza ate nga bo balina kye balisiivinga singa tebalisiivinga musaala gwa gavumenti nandisibadde ngamba nti oba ntegeera kyenjogera naye omuntu afuna omusaala afuna allowance ayina buli kintu mugagga yeevuga amafuta aganywa ga gavumenti agamba gavumenti mbi at least singa omuntu avuddeyo mu kasooto nanawe omulaba nti masiikini ddala at least ko nani gavumenti oba wata ekino kyekinjawukanya opposition era nebaza omwami gwe bata Kizza Besigye kano ebbanga lyabadde mu stock emyaka 10+ tavumeko ku kigambo Muzeeyi Museveni tamuvoddeeko sekubira njagala munkotinga bulungi omuntu ala nti nvuma muleka pointi zange ne munkotinga bubi Bannayuganda kino kibagamba mulekerawo kotinga ebintu ebibi ne munjogerako bibi byokka mutwalenga ne point gye mba njogedde kuba ndi muntu mukulu netegerera ndi Munnayuganda yeesalirawo ndi Munnayuganda yeerondera nabagambe ebbanga lonna ne mbadde mulamu bwange natandika okukoona badde ndola Muzeeyi Museveni era mbadde wa NRM nakyuka olwakyagwanyinga muganda wange enfuzi ginnange oba omuvubuka munnange omuyimbi nga mmanyi nti alina vision egenda okutwala eggwanga mu maaso kyakusoomozebwa kyamaanyi tosobola kubanga oyagala bukulembeze nga tovuma omukulembeze aliko bwe navaayo bangamba mbu nalidde okulya kyeki bwe navaayo ne bagamba nange okuvuma omukulembeze kikyanyi era nkivumirira tosobola gamba omukulembeze wagwanga nti ategera tandika okunyooka mbaga tandika okugoma mbukatola dandala what is it tuyigwe okuwa abantu respect my friend kuba naawe oyagala bukulembeze ekyokubitu komye okuboolangana mu bibiina tuli awantu wamu ogamba Lukwago mubi Besigye mubi oyo Namboze mubi Fulufiga mubi Gundi mubi Bajjo mubi ogenda kulemberaani kitegeeza gonna obeera leader ogenda kutta ab'NRM bonna bagwe mu nsi abantu bebakola gavumenti abantu ye gavumenti okitegedde n'abantu abagala okutukulembera bayige okugaba ejjemu obukodyo n'obukopi Muzeeyi Museveni essaawa zonna takyayagala ssente ayagala ntebe lwa nsonga ki Muzeeyi Museveni talina mwana gwawerera talina mwana akyamubanja ssente talina muntu nti ono mwavu talina muganda yo gwakyawa ssente nti talina ttaka okitegeeza kyenjogera kitegeeza bukyayina kifiidinga ggwanga Uganda Bannayuganda olwensonga takyalina kyagala batugamba ekibaawula ne Bobi Wine nti yali ayekka kituufu Bobi alimu obukodo fayini mukodo ekyokubiri tannafuna nnyo naye era mukodo ng'omuntu nemabega badde mukodo nga tukimanyi naye yessaawa bw'aba ayagala okulembera ayagaleko ekintu kimu bw'aba awulira nga ayagala obukulembeze ayagala entebe sente aziveeko n'olwekyo kye mbagamba Bannayuganda mbasaba tukumye okuboolangana mawanga ekintu ky'amawanga ne Madiini nkyesibako ekintu ky'amawanga kitwawudde nnyo muvuma Abanyarwanda Abanyankole babi Abakiga babi ffe oluusi abasajja Abakiga tubazaddemu Abanyankole tubazaddemu tuzadde mu Bannayuganda kati Baganda baffe ffena tuli Bannayuganda abaagala Uganda ennungi bw'oba olwanira Uganda ennungi tukomye okuboolagana mu mawanga ne Madiini tusobole okuzimba eggwanga eryeyagaza tukwate tunoonye emikwano egisobola okutunda ebyamaguzi byaffe mu nsi endala twongeze ku nfuna yaffe olw'ensonga naddala nga ffe abayimbi tulina eddoboozi omwana Kyagulanyi Ssentamu alina version esobola okutunda ebyamaguzi bya Uganda mu nsi endala Kenza alina version esobola okutunda ebintu bya Bannayuganda kagabeerenga amataba kiki nakikola promotion mu nsi endala olw'ensonga abo abaana bakoze brand nga kamiliyoni w'amaanyi gwe munafuye wano musajja w'amaanyi nnyo kubanga atwala ne bapresidenti ab'ensi endala alina abaana bapresidenti babeera nabo nga mikwano gye kitegeeza nti asobola okusakira ensi yaffe tuyigwe okusakira ensi yaffe okusinga okuginafuya gwe nawe oba oli mu America oba oli London oba oli Sweden oba oli Denmark jjuka ekintu kimu oli mu Uganda ogenda kudda ku ground n'omulambe gwe bagenda kuguza naye mukola ensobi okuba oli mu America n'ovuma Uganda notandika okugamba Uganda mbi Rwanda nnungi nnyo ensi Rwanda mpitirivu omanya Abanyarwanda bali wano ye ogenda kubeera lwaki ogenda nobeere Rwanda lwaki ogenda kufuuka mu America jjukira ekigambo kimu oli mu Uganda so bagamba wenzi nambi soko wane ensi yo soko oyagala ensi yo ojagazisa abantu abalala okusinga okuvumirira ensi yo tewali agenda kuwanira kikyo buli oteewaana tewali agenda kukuwaana soka weefiiringe bwemala ng'olugoye ogamba nnyumye nemala kugamba kubi nti onyumye gwe omanyi onyumye naye mukutta ensi yaffe ne mugisuuka ate kinnuma era kyekinjawukanyaawo
kukwata nsi yaffe kuvumira nti gwanga Uganda mbi Uganda nvundu Uganda mbi nga gwe bakuwa omusaala gavumenti mbi ekusasonga gungamba ki katonda nzasula mu kadiba nzasula mu kasoto nayogera ki nga gwe receiving omusaala nabagamba ono nga tukola birthday party ya kintu kino nti sibuli agenda wamazanyisa ndi abanonye sente sibuli agenda wamazanyisa nti bamuguze buli munna Uganda kikakatako bwoba ofunye blessing okutuka wali Yesu oli Yesu ne wamukwatako bukwasi bwoti muzanyisa no mumutukako bwoti ne watakwade wadde kikumi kisobo gituti omazoka gawa no sagala mpane tewata kyagala kumwenna ani go bateka olusanya lw'emmere mu maaso ngenjala badde kubana otalya kumwenna bali wano kumwenna analekawo emmere nawe omwana ennyama nakwata jinyana aliwo omwana we munsi tukolera kuba bulungi kyokola kikugattako bata kikugattako figa omuntu wa wansi gy'ogenda okukolera wagi tonatuukayo natuseeyo ntukayo mu Uganda yonna nze kenyini ndi wa wansi tewali wesitambudde mbadde mu pipa papa nga ntambula ntoloka ali waggulu wawe sikabalewa wawe sigenze mbadde nkosa sente zange tebali bubi nga bemulowooza lwakamba feedingamu ebigamba abantu betaaga backup ate abantu abo muzeeyi abantu bebalonda tebabakoledde njaga nkwatige bulungi abatabakoledde babakolere ki abatabakoledde batusiza ebirowoozo bamukulembeze oba mu nsi endala ekya minisita kitegeeza ki Sakira constituency yo Sakira wabakutadde you know naye abantu bebalonda wansi gyogamba ku ground oyaga kungamba nti ground erina abantu bameka yaga nti bulungi ali bulungi abantu tebali bulungi fine abantu kuvuka baavu ne katika kugamba kigambo kimu tewali yanga generation tewali nsi etana yanga generation tewali nsi neonogena mu America tewali nsi etalina bukubagano mu government oba bunafu mu government tebakulimba era muziwulira Iraq erwanye ne gundi simanyi gundi nenga bagagga nnyo naye obuzibu batugenda nti wano bannamawulire bakubagulira ebbiri yokka n'okwata ensi yogwe n'okuba akadiba koola bakoka nga ne bazimba luguudo omutoli lukuba tolukuba mawulire era kino kigenda eri buli kyokola tewali nsi etalina kusomoozebwa naye okusomoozebwa kuggwawo kutya gwe munnayuganda gwolina okumala okusomoozebwa okwo naye mwe mukwata ebintu ebyo ne mubifuula problem ne mundetawo enjawukano n'omukulembeze w'eggwanga bamemba ba parliament abatakoze temubazza mu parliament mukwate bannayuganda mukwate abatakoze mubajje mu parliament kuba tebabakole kye balina kukola mulonde abantu abagenda okubakolera babatusiza eddoboozi b'omukulembeze w'eggwanga eyo entebe omuntu agituulamu